Kegama sebateka weni alemu ali mu omusirikale ng'anyedde omwenge ne bamuvunaana under the military law. Naye kati Museveni kyatutaddemu bakiyita martial law, si military law nti no batufugira mu mateeka g'abasirikale. Martial law eyo occupying force nejja neyeddiza obuyinza. Balaga nti military government is a government where most of the powers are with the people in the military. Tebaga waberawo obutonotono basobola otuleka ffe ne tuyimirira wali mu parliament ne tubayita ne batunyonyonsa ne batukola ki. Naye most of the powers to determine ebya executive, ebya judiciary, ebiri political, ebiri economic nga byonna babitadde wali. Kyova olaba kati bwe tuli wano minisita w'ebyobusuubuzi ye general Jeno ye minisita w'ebyobusuubuzi kati. Era kati kasitabaga nti namwe musobola okwekalakasa ku misolo kale kati minisita w'ebyobusuubuzi musirikale, minisita w'ebyenguudo musirikale, minisita kati buli kintu kyonna. Era ne Ssaabalamuzi kati yennyini Kagutema bakutwala mu kooti, amagye be bawaabi, be bakuwozesa, be bakusalira, be bakusiba. Balinayo kati n'omusirikale gwe balese mu musango gwa Besigye. Akakiiko ka palamenti akeddembe ly'obuntu kamunoonyeza mu makomera gonna, tewali we bamulaba. Oli omusibe amagye gokka ge gamanyi gy'ali, naye mu Kaguli nga bamuteeka ku Besigye bwe bati. N'olwekyo omusango guno kyenva njagala okubeebaza ennyo Honorable Sseggona Mwebale obutalekererangaawo. Kwegamba omanyi bw'oba olwanirira eddembe lyo eddene terigwira mbazeemu, buli front yonna ogigendako mu ngeri ya lutalo, n'okubanga mukyalina essuubi n'amaanyi ne mugamba katugendeyo wadde mu kooti maaso tugende tuwaabe tulemereko nti addiŋŋana amawolu munange oluusi agajjamu omukuto. Kino ekiriwo nakirabako mu musango mukulu Ssemwogerere gwe yawaabira Mwami Museveni ne gavumenti ye. Mwami Museveni bw'ajja wano mu 86 alijja ebibiina by'obufuzi ku nkondo ng'agamba nti tuli mu movement. Bamusazi Ssemwogerere abo bagenda mu kooti bagamba nti ekigambo kino ekiyitibwa movement just one party state batutadde mu nkola ya kibiina kya byabufuzi kimu. Kino kibiina kya byabufuzi naye kyefuula nti nno kyaffenna. Olunaku abalamuzi lwe bakkiriziganya ne Ssemwogerere ne basala omusango ogujjawo movement ne bagamba NRM bw'oba nga otambula nga mbaata, ng'okaaba nga mbaata, nga obuuka nga mbaata, ng'olya nga mbaata oba mbaata, muli kibiina kya byabufuzi naye ekibi ekiganya ebirala byonna okukola ate mwe ne mwefuula even state party. Mwami Museveni olunaku olwo yali tannayiga kwambala saati njeru, yayambala uniform y'amagye, najja ku TV n'atiisatiisa abalamuzi era n'alaga nti nensi egenda kukola ki kukoma. N'agamba n'okugamba era tujja genda mu referendum, era tujja genda mu kino. Kyova olaba bwe yamaliriza era n'akiwerekera mu referendum. Bamukulu Ssemwogerere bamugamba ffe twakuwangula dda mu kooti, eddembe lyaffe tetulikubako kalulu. Mu referendum gendayo bwomu ne bazira referendum paka Mwami Museveni we yefunira yaawo ekigere. Ate ngenda okwogera degere nga yali ne lw'omusana wano. Kale ne wavaayo abasajja ab'amaanyi maama nnyabo onfudde si abafuna kale lw'omusana ono ne munne Okyegere ne bafoominga sayidi ne bagenda ne Mwami Museveni mu kalulu ensike yazira era Mwami Museveni movement yali kooti yagijjawo dda, mwali mugenze bugenzi. Mwami Museveni awulire kiri nti kooti si ekisazeewo nze nkisazeewo. Kyova olaba nti Ssemwogerere akalulu bakabalekera
era ne Museveni n'abeereyo yekka n'azunga bannange simanyi kwali kuva mu nayo nga bonna bagamba nti bonna bawagira side bonna nga bawagira side emu Uganda nezira akalulu bo ne bakekubira bokka so na embeera eyo nagijjukidde nga tuli wano we tuli nti mwami Museveni bwe yasingwako ku musango omunene bw'ati Supreme Court negumuteeka negumusingisa yakola atya nakati we tuli olwaleero tubadde mu Parliament Attorney General ekisooka sipiika leero talinze ffe kuvaayo kuba sipiika yo omulimu gwekubiriza ensonga zive eno muffe ne ku luno yazze nayo olumaze otubuuzaako tatulize tagamba Attorney General situka mangu nnyonnyole mutuuseewa mu kuteeka mu nkola ebyasalwawo kooti nga nabo bennyini tebasobola kuvaayo wali mu lujjudde ne boogera mu lwatu nti tuganye okukkiriza ebyasalwawo mu kooti ng'okubira nga nkubira njagala gamba bannayuganda nti tuli waliwo an occupying force tuliko tuli mu buwambe tuli ku state capture entalo zino zonna tuzirwana okuva eri kuba nga bwe gambye kuba zeise mwogerere mukama abawumuza emirembe kati okutuuka wano we tuli entalo tuzze tuzirwana okwejjako ekikolobero ky'abasajja abakwata obuyinza nga 25 January 1986 ne basirika olunaku lulamba nabwo ne beerangirira nkeera mbu kuba tebaagala kufaanana Amini naye mbutuufu bamufaanana kyova olaba baawambana ku lunaku luki lumu nti naye Amini kyabasinza nti ye yavangayo olwatu n'agamba this is a military government bano baagala bali embuzi bagiryemu ekibumba naye ate ne ku ttale esigaleyo ng'eri omuddo nti mwami Museveni ayagala abeere ng'atufuga under a martial law as an occupying force naye ate eno mu kaseera akalala nga bw'alabikira mu lulyo lw'abantu balamu nti Uganda etambulira ku nkola ya ssemateeka wetwogerera wano ye yamenye ssemateeka ekkooti eno bassebo ne bannyabo tuli wano naye swipinze abakalamoja waliwo okusaanyaawo kalamoja tuli wala fe wano tulowooza ku Besigye naye wali abo bayita bakalacuna bagenda ne bayoola abavubuka abakalamoja nti naye olw'okuba kkooti zino ezaaba Owinyiddolo lumu Kadaga ne Katuntu batugamba ekintu ekikulu mu Parliament waliwo yali abagamba okukola ebintu ebimenya amateeka ne batugamba ne bannange bagamba Attorney General Kiduma Kubuya ffe tulina obulamu after Parliament as lawyers tuswala okujja wano twogere ebigambo nga balooya tudemba looya bannaffe batutunuleko bubi ndowooza bamukulu Winyiddolo kye balaze that they have life nga ba lawyers kakati mwami Museveni olw'okuba tajja gamba Owinyiddolo nti gamba nti Bobby Yanga mutujju yabadde awamba gavumenti yayambadde akakofira akamyufu aka UPDF yalidde mu nsi olukwe kimuzibwaliro kigamba Winyiddolo ne mukyalo nani bamugemeire ne babyogera eloquently kyava yefunirayo abasirikale ba Mugabe n'abagamba mu byogere nga babyogera kuba afande yabigambye as an occupying force luno lutalo lunene Bannayuganda nga mmaliriza kooti bulijjo bwekusalira nti Nambooze kituufu gwe nanyini kibanja si kya Kabanda ogenda n'ofuna abakooti bulokale bafuumuula Kabanda mu kibanja kyo ng'okozesa kooti eyakusalidde naye ku musango nga guno bano baloya batugambye that it is a self-executing case teriyo omuntu ajja kufuna tetujja kufuna bawannyondo ba kooti genda kufubutula mwami Museveni Bannayuganda basaana bamanyi nti wabaawo abantu luno wano we tutuuse ffe Bannayuganda ffenna awamu ffe tulina okusalawo okugamba ti eno ensala erina okugenda mu nkola kale kanve wano Kabanda mu mbeera eno eriwo nga kooti ensukulumu emaze okusalawo okwayo President ate n'avayo nti anyway the country is not governed by the judges awo nga tomazeeyo kye statement yekomya mututwala mu referendum byabadde biwamu bejjukira byabaddemu oyagala nsome yonna anyway the country is not governed by the judges it is governed by the people all of us Ugandans that are old enough to vote
tugenda mu referendum in the matter of the constitution and other legislations. We govern ourselves by having a referenda or constitutional amendment. So tulinda bino bimale bituuke tulyoke tuddeko ekiddako. Neyanze nnyo neyanzeege okusookera ddala mpuliriza bulungi abateesa bannange abavudde waggulu. Honorable Sseggona nga munnamateeka omukugu atali mutendeke butendeke, kubanga waliwo bannamateeka abatendeke nga tesi bakugu ninga oba oli awo ne kati omukugu tajja kumpakanya wano kubanga amenye ennyingo 210 eya ssemateeka nti gye baayitamu okutondawo kooti eyo ey'amagye. Akkiriziganya nange nti kooti eyo teyeetondawo eyo ey'amagye si kyetwala wabula paalamenti si kyemeza wabula paalamenti ya Uganda ng'eyita mu tteeka ennyingo eyo gye bamenye ye yagikola ki yagiteekawo. So si President Museveni yabirimu twali naye nawe yo mwalina President Museveni yali alina ne delegates presidential nominees ng'agitondawo. I think they were there. Kamoyo ka information. Constituency Assembly bwe yatuula abantu baali bakkiriza nti nno tewali bibiina, balabiraawo nga bakozeeyo kokasi yaba movement. Eggulo limu yatuulanga Mwami Museveni lwataabangawo gikubiriza nga mukulu Kasujja eyatugendako oluvannyuma yali chairman w'Electoral Commission nga yagikubiriza, era mu Constituency Assembly nemubamu nnyo akakuukuutano nti ate twazze wano ku individual merit, ate lwaki waliwo kokasi y'abannaffe bano etuula ekiro n'esalawo ebinaasalawo enkeera, era that is how mulondo we bamupiikinga mweyo kokasi yaabwe eyo okudifeatinga federa enkeera. Kyembadde njagala okutereeza nti bino byonna ne bw'obinenyeza President Museveni well naye etteeka weeriri UPDF Act mwe basinziira bakulu bali okuoperatinga. Era Honorable Sseggona atunnyonnyodde wano nti omuntu okuqualifyinga okusinziira ku ssemateeka UPDF Act okubeera chairman wa General Court Martial talina kuba wansi wa ranka, alina ranka gyayegeddewo Lieutenant Colonel. Kiba kitegeeza mu nnyingo eya 210 nti Parliament shall make laws regulating the Uganda People's Defence Forces including B. Recruitment, appointment, promotion, discipline and removal of the members of the army. Kiba kitegeeza nti Parliament yennyini era toyinza kunenya ono gwe bayitaani Judge Advocate toyinza kumunenya kubanga Parliament ye yamuteekawo. Si President Museveni yamukola ki? Mu biseera yalonda olw'ensonga nti nno Parliament teyaluŋŋamya. Mu biseera bya Idi Amin kooti eno yaliwo naye ng'ate abagikubiriza bosa ate si basirikale nga bava luddawa wabweru. Parliament bwe yali ekola etteeka lino ekyo kyo teyakitunuulira nti tukolenga bali tubajje n'ebweru bagende batuule muli. Twabakkiriza mu Parliament mu kiseera ekyo Constituency Assembly. Kwamini yatabuka butabusi bwejijuliza. Article 129 eteekawo kooti za Uganda mu Constitution teyogera ku court martial. Court martial teri mu Constitution. Court martial eri mu UPDF Act nga bali bagisaba nti twagalayo kooti y'empisa mujje nga bw'olaba bwe tulina police court
teri mu constitution It is nsevu there. era kyova olaba bakitapuse ne bagigamba teriiyo mu kooti constitution zeragira but eri mu tteeka eritondawo UPDF nga bwolaba mu police act bwe mulimu police kooti ya poliisi kati basobola okutwalayo nti omubbi wuuno ne bakutwala mu kooti ya poliisi Honorable Namboza akimanyi obanga naffe tunaba wano n'amateeka gafuga abakozi n'engatto za poliisi civilian ne bakutwala mu kooti ya poliisi etteeka erifuga parliament ya Uganda baliyita the parliamentary administration of Parliament Act. erimu abantu bangi nga ne ba commissioners ba parliament mwebali ffenna abatuwa emisaala toyinza kutuuka mu constitution n'osanga mu commissioner wa parliament ne parliamentary commission ne parliamentary commission mweri naye teyogera kati tukwata abalonzi tubaleete mu luluzi kyejagala okunyonyola nti acts zino ziteekebwawo ate eki ekyo kituufu oba oyagala okiwakanya nedda kituufu n'olwekyo era ne bw'okootinga act UPDF act nga gwe lawyer ng'oli mu kooti tebakuchallenginga okugamba nti lwaki gwe lawyer omutendeke ate okootinga bayibuli Matayo nnya enjatula manya enjatula bayibuli enjatula kati bw'okootinga Matayo 24 nga bw'ogimanyi obulungi kubanga mu bantu bemanyi abamanyi Bible mu mutwe oli omu kwabo naye toyinza kgenda mu kooti n'okootinga bayibuli naye bw'okootinga akiti yonna eteekebwawo parliament abalamuzi bakiwa ekitiibwa therefore ne bwe tunayogera biki byonna tetuyinza kubulaminga President Museveni obaani kooti yatukoze bulungi nnyo era njagala okuyozaayoza n'okwebaza nkwebaze olw'okulemera ku nsonga eyo kakati omupiira baguleese gwaddidde eriffe wano tera kuwulira ne Honorable Mathias Mpuuga nti tuyingidde akazannyo k'obwongo so si kaŋŋuumi era sijja kukuba era tositula mu ntebe sijja kukuba oli safe funa byonkubisa gwe kwata muzindaalo oŋŋambe nti kakati tuyingidde section kuki section tuula dda wano okiriyalinge bulungi kooti eno yatukoze bulungi nnyo era mpulidde oyogera ku bya President Museveni bano abalamuzi bakimanyi yeeyisiza nga munnayuganda yenna nga te president bano balooya omusango bwe gumala okusala wali ayimirira ebweru ng'ayogerako n'abamawulire n'agamba ensala y'omulamuzi njiwulidde sikiriziganyiza nayo naye njiwadde ekitiibwa President Museveni bwe yeeyisizza bw'oba watunulidde bulungi nnyo bye yayogedde teyakkiriziganyiza na nsala ya Owiny Dollo na banne naye yagiwadde ki ekitiibwa kyova olaba yasinzidde omwo mwennyini n'agamba nti n'olwekyo nno Attorney General duka mangu kola ebyo abalamuzi byagame ki kola ennongoosereza kola ennongoosereza kyova olaba n'olunaku lwaleero mu paalamenti Attorney General agambye nti tawakanya era tagenda kumenya mateeka okugaana okuteeka mu nkola abalamuzi bye bamukoze eki bano bye beerabidde ebimu ku ebyo kooti bye yasazeewo nalabyemu excitement naddala mu balamuzi abadde basala bagenze ne bagamba kubanga omulamuzi mu kooti ensukulumu yakyamuukiridde kuba bano babadde bakuba engalo n'abagamba please don't clap for me ku luno ngenda kusala kuwa ensala ya kooti yayina bwe yakogedde Owiny Dollo mu kutandika oba okyakajjukira yaga nti ku luno bannaayi muleke tuweeyoko ku nsala ye yeropa tuweeyoko ku nsala entuufu teyaleese entuufu naye kweganga alinga yeefaako oba yeewolereza ku kyekyagenda okukola naye yawunzise ng'agamba kino mulina okyetegereza mmwe bannamateeka enalabiddemu excitement n'ebirala yawadde ensala ye n'aga nti kooti eno actually eringa disciplinary committee akakiiko akakwasisa empisa nga luluzi yewaffe mu paalamenti naye lwakuba ate ffe tulinamuko ku buyinzayinza obwa high court osobola okudda wali ntukulayiza ngamba kali akakiiko k'empisa kaluluzi komiti gye mwatwala zaake omulonzi ne bwanvuma nsobola okgenda nemuleeta jangu yitawo
ne bwajja n'akuvumira mu paalamenti wenyini yitawo sebo tokamutwala akakiiko kano kali mu mateeka kubanga etteeka erisaawo paalamenti lyava mu lyakateekawo. constitution yitawo Zambali oyagala okwesimbawo nawe vumya. wewereetereza ebyobufuzi yimirira mu kakiiko ka paalamenti kano ak'empisa kisoboka olwekyo mwami Zambali kooti yagambye nti nno tewakanya weeru wabaddewo ebirungi ebimu bye nalabye n'abalamuzi n'abamagye nabo ndowooza babadde mu balakisi zaabwe nga bakuba gudiikudde kuba basanyusa ekyabamagye babawonyeza okusinziira ku bye nalabyerabyemuko nabo baga nti nabo babajjeeyo kubanga omuntu bakukwata nga obbye epaapa ali ku kyalo olwokuba wasavingako mu magye nti oba okuba muwoli nti ate bakuwale oba olwokuba oli kopolo nedda sebo ne papa ali oyinza obudibba mu barakisi noga ntigenda mu kooti walawale wa freeman agandi ati okusinziira mugundi nabo bafunyemuko ku buweerero naye nze kyentunuulidde wano omanye abamagye ababadde bavundira ku kwotagad kyentunuulidde wano kooti yagambye nti bateekewo kooti eri ku levo ya high court oba wagirabye division nga bwolaba commercial court nga bwolaba ntegedde nja kuyamba ojja kunyamba oyambe n'abalabi actually bagaye nti mu proposals timuyinza okuteekawo division eya high court ng'erimu balamuzi abaffe abatendeke abamanyi ekyokukola naye ng'evunaana misango gye mwanditutte mu court martial kakati bwe ntunuulidde topiki yammwe wano gye mwatuwadde lwaki ekiragiro kitutte ekiseera okutekebwa mu nkola weebale nnyo kubanga byonna byasaliddwa era twandibadde tusuubira nti n'abakwate bonna kati bali bwe nga ate bwe bagambye ate nga kyabadde immediate olw'omusyana we yakubugambidde naga nti emisango gya Dr. Kizza Besigye temugitunuulidde misango ki watya nga gavumenti eyagala kusooka kutondawo kooti eno kooti gye yagiragidde eryoke transfaringe emisango gino gye mutatunuulidde muli mu kutunuulira lwaki bamukyagingira wano in the meantime ng'aliyo ku kiragiro wenkugiraawo kakati mwe nga balooya mulina bemuyita habeas corpus mumuleete nga bwali oba yayongerangako the writ of habeas corpus is inviolable oba waliwo kyemusaba mu kooti kye bayita omuntu okumuleeta mangu nnyo expedition order unconditional release mbadde nzija nekweyo expedition order expedition order oba ogamba nti nno you expedite the process ono mumuwozese mangu nnyo oba unconditional release of so and so bano bekubira mu kooti enduulu ebyo nsuubira kati ng'ono alemedde abantu waliwo ajeemye kati tulyoke tuddeyo yes osobola because Owiny-Dollo teyagambye kabanda you want to think that Lwago tabimanyi Erias Lukwago ebyo nabimanyi webi because bwolinga agamba nti Owiny-Dollo because ono bwabadde asoma ebya Owiny-Dollo ndabye okirina wano mu judgment hiyo yagambye all trials shall cease immediately and be transferred the ordinary courts of law with the competent jurisdiction. Kati ate nga amaze okugamba nti mutondewo ki kooti which means kwebuuzeeko nga wetwogerera nga bagaye shall forthwith cease waliwo trial wetwogerera waliwo trial it's not there ati nga tewali trial olwaleero omuntu mukomera kati olyakugamba bw'oba oli musajja agenda omujini nawe nedda ekiwanvu ekyo kyetagamiko nti oba oli musajja anti nakugambye that's why I've told you there are three parties. No. There is Museveni, there is Uganda versus Besigye. Nga tewali trial omuntu abeera atya mu kkomera nga talina trial. Tunalabe ekyokukola. Anti ye ruling ya kino kankikubuulire mugenze nnyo ku Besigye
ne mwerabira nti omusango gwabadde gwakabaziguluka tali waweeru lwaki kakati ogamba mugenda kukwata kabaziguluka lwaki tetuli kukube mutwale ruzira nga bwe mulinda okuteekawo lwaki kabaziguluka gwe wenyini wagambye nti mu kiseera kino President Museveni ne gavumenti ye balina omusibe omunene era omukulu ow'omuwendo mu statement naye nga yali yagala kukola ki yagambye mukulu Jamiru mukulu yagambye Jamiru mukulu tata yasobola okufuna beyiro ani Jamiru mukulu ebyo kati ali mu kooti zino endala zisobola okumuwa beyiro sijja kwogera ku musango gwa Jamiru mukulu kubanga kyenjagala okumaliriza nzireewa njagala balooya bano ng'oli bwagambye nti nno babimanyi naye maybe looya ayinza okuba nga abiraba naye nga yeebuzaabuza nawuliddeko kummwe waliwo yagenze mu constitutional court ku musango gwennyini ogwa Dr. Kizza Besigye mbadde sinnabagufa mmwe kennyini muyina okusaba oba sijja kubabuulira nze ngaategeera amateeka naye ye kyagamba nti kaakati tusabe kyani anaamuta oyinza okusaba kooti neteekawo unconditional release of your people including Dr. Kizza Besigye expedition order oba habeas corpus nti omukulu aveeyo bwebana nga tokoze ekyo Attorney General asobola okugendera ku orders za Supreme Court naga nti batugambye tutondewo kooti bwe tunaatondawo kooti emisango gino tugitransferring tutandika okumuwasa bw'oba naalemerako nga bamujjaruzira ne abalamuzi bennyini abayimiridde ki ekiyinza okuddako kubanga gye biraga bintu byangu okukyuka nga nalabya mbaga ti abalamuzi bano banywedde nga benti wano kabwe yanywera ebyaddira tebyali birungi ompe perspective eyo obutafaananako n'abo abanenyeza omukadde w'entebe nakasero oli yaddukayo okubeerako byayogera State House twagiteeka Ntebe Nakasero asula mu loogi okubaako byayogera nze kyemmanyi nti ssemateeka bw'abaawa bannansi abalala eddembe to express themselves okubaako byeboogera naye yamuwa eddembe eryo ate eddembe eryo gazi nti ne bw'oba nga you expressing ignorance nga tomanyi oli wa ddembe okukozesa oba okwolesa nti tomanyi. Ekyokubiri omukulu yafunye kyebayite kiwuggwe embwa ogikube omukalo n'edduka ate nga gweyagala ya papye naye olugero lw'Oluganda olutuufu nti ekyekango tekimanya muzira kubanga usually musajja ali collected and composed. Omusajja wotuukira ku myaka egyo oba okakanyadde ennyama nti waliwo ebintu bitakanga nnyo naye waliwo kye bayita ekiwalazima n'odduka kyabadde kikyamukutte n'ayogera ebigambo ebyo nze eddembe lye nja kulwanirira eddembe lye okwolesa kyamanyi ne kyatamanyi nga bwe nnwanirira eddembe ly'abantu abalala. Era nagamba bannange bano nti ne bwe tulikwata obuyinza nyiza okusigala mu opposition kubanga siyiza kubakkiriza ate mmwe ne musigala nga muyisa bubi Museveni ku bintu ne mukola byabadde akola abantu abalala. Tumutwala mu kkooti maaso tulina mutwala mu kkooti Museveni nti simanyi yatudde mu kkubo n'anyweramu obuugi olwo ne mutwala mu kkooti maaso no. Ekirala mwami Kabanda abadde ajja annyonnyola nennumwa nnyo kaakati waliwo ebintu ebirala bye mbadde ngezaako okunnyonnyola. Mwami Kabanda abadde annyonnyola nenzijukira olugero lw'Abaganda olugamba nti eddiba ly'engo teriweeka ti nguli nnyabo yali weesanga nguli muto wange nga bonna bafu. Abadde annyonnyola ngeri ki gye twandibadde tudedda bw'okwotinga UPDF Act Museveni si ye yagikola n'ebifaanana bwe biti first and foremost ye yagisayininga. Ayina obuvunaanyizibwa era tumuwa n'abawabuzi okusayininga etteeka ng'alitegedde. Ye yekka gwe twawa omuwabuzi ng'omuwabuzi ali mu constitution ennyingo y'ekikumi Attorney General. Era kyovola bwe twakola etteeka lyali lyaki eryaleetera kafuuza ebizibu anti-homosexuality bill. Kaakati ne lino yali sayininga litegedde. In fact badde ntera okugamba abantu he is the only common denominator mu history wa Uganda spanning okuva mu 86 okutuusa olwaleero
Parliament yakola etteeka lino ffenna nga bwe tuli bano abasatu tetwaliwo ne Honorable Rwamushana yali afulumye Museveni kati mu ba suspects yaliwo kuba alisayininga ekyo kimu ekyokubiri Parliament tetwagambye nti no muntu tokkirizibwa quotinga Act of Parliament kyetwagambye nti Parliament mu kukola etteeka lya UPDF Act yasukka obuyinza bwayo naye ne tugamba n'okugamba wa abalamuzi tebakituzeemu nga bwe twakibannyonnyola era olutalo lujja kgenda mu maaso nti nga Honorable Nambozi bwe yakugambye kooti bazitonderawo mu nnyingo ya 129 bano batondawo ekooti eno mu nnyingo ya 210 eyali tebagamba kutondawo kooti yali ebagamba kulungamya UPDF bo ne bateekamu nti ate bataddemu ne kooti ewozesa n'abantu emisango ejja nagomola Honorable Omushana bwe yabadde annyonnyola ayina kye yannyonnyodde DPP takonsentinga misango giri mu court martial indeed bakikola bakigenderedde kisuubirwa nti emisango gya court martial giri disciplinary in fact baasukka obuyinza bwabwe era n'abalamuzi baagaye musobola okuvunaana abantu ebiri disciplinary mu nnyingo chapter 6 eya UPDF Act kuba jjo giri disciplinary yakukwasa mpisa abasirikale bammwe nze sisayininganga kuyingira magye tosobola kunkwasa mpisa z'amagye manyi nti kyabalumye nnyo ate nga kitegeerekeka abantu ababadde basibibwa ku quarter guard Kayihura bamusibira ku quarter guard okumala ennaku 76 days bino bye tugezaako okukola si kukyawa Museveni n'abantu be naye kwagala ggwanga lino okusinga bwe twagala abantu abalala n'ebintu ebirala era nkubiriza nnyo ababaka ba NRM ekintu kino nga kijja mu kyegendereze mu kyetegereze nga mukimanyi nti si kya kibiina kya ggwanga bw'oba oyagala okutegeera tunuulira history waffe abadde consistent etteeka lya Public Order and Safety Act lyaleetebwa Minister Grace Ibingira Safety Act Public Order POSA Public Order and Safety Act ye yalirenda naye bwe baatuuka okukwata gwe lyasooka okukwata mu 67 etteeka erigamba nti poliisi bw'oba ogenda okuba olukuŋŋaana gisabe olukusa gisabe olukusa lyaliwo twasaza musazi nti lyaleetebwa Binayisa mu 8 bwe bamuggyako n'ategeka olukuŋŋaana ku State Square ne bamukwata n'abagamba ekyo si kye nali ntegeeza ne bamugamba ffe kye tusoma etteeka lya Public Order Management Act lyaleetebwa Prime Minister Amama Mbabazi John Patrick olwo yali defending in Parliament bwe yalitikka nga kati bwabitikka gundi tamanyi bwe twali mu Parliament ndowooza oyo yali Sewungu oyo yatera okuddusa ebigambo ebingi namuga ate gwe bagenda okusooka okukwatira mu tteeka lino bwe twali tutudde nga tuteesa ku kugenda Embale namugamba sijja kuwerekera kuba nkimanyi tojja kgenda tojja kutuuka nange mbuuza lwaki namuga tebajja kukkiriza n'agamba mmenye etteeka ki nemuga gwolowooza bulijjo mutukuba tumenye etteeka indeed teyatuuka ze najja bwe bamukawesi bwe yali amukwata namuga lino si etteeka lye nakola oli namuga ffe lye tusoma bamusibira wano ku Kira Road bwe najja yali Museveni bwe najja okumuggyawo nangamba you mean this is what you've been going through nemugamba si kino gwe tokubiddwa ki ffe tetuyitangako mu kino nemugamba nenkusanga ng'oyambadde n'engatto zonywa na mineral water nemugamba ffe tuba bakube tuba tujjudde enfuufu kati asembayo mukwano gwaffe Edward Kale Kayihura tomusembyayo nga tonnamusembyayo sooka kutinyefunza waliwo tinyefu yatuuka ekiseera court martial nemugamba leeta akweyimirira n'agamba Lukwago n'agamba Lukwago ngoleeta wano mu bajjeno yeeyimirire naye tinyefunza yatukwata bamutuma
Olekere kabano banyonyole byabo. Nokati awalo byemmanyi. Uliriza Kyabirimu. bwe yakkiriza Yakkiriza. yavaayo ne yetonda bwe yali alagira otukwata. By the way Tijefuza ye yali coordinator wa intelligence mu 2005 we yalagirira okujja okusalako high court n'agamba nti abantu balina okumanya nti the state exists. N'aleeta for the first time ne tufuna be tuyita ba Black Mamba. Bw'atuuka okusibwa yatumya Lukwago agenda amuyibirira Lukwago nankubira nga amanyi nja kunyiiga olw'ebyo bye yankola ne mugamba nze ndiwo kulwanirira ddembe ly'abantu bonna including ababi kubanga omubi bw'alekanga ebyonoono bye n'akola ebyawandiikibwa eby'ensonga aliwonye mmeeme ye okufa omusajja ataasa mmeeme ye owulidde. Tugenze ku Kale Kaihura twali mu kusabira mwannyinaze Joan Namazzi Kagezi Entinda wano. Kale Kaihura n'agamba paalamenti eyanguyeeko etteeka erikyusa okuva ku nnaku ku ssaawa 48 waakiri batuweeyo ennaku 9 ng'omuntu nga tetunnatwala muntu mu kkooti. Ssaabalamuzi Bart Katurebe najja era yakwotinze exactly Owindolo CJ kye yakwotinze man of all seasons naga totema kibira ekyo bwe banaaba bakugoba gye bajja okukuzza. Kale Kaihura yalaaja na ku nnaku 76 nga n'ekyenda tekinnaba kutuuka. Twabadde tukyali awo Yaraja aba yaguma. Ate yaguma sebo looya we yayimirira mu kkooti n'agamba mama wange ali wano naye si byagenda okutegeera si kye bategeeza nti omusajja ono mumukkiriza afulumeko ebweru amaze ennaku 76 nga takwata ku mukazi we Erika Ruhanga kye kigambo kye yayogera. Kaakati nenzijukira ne ngamba Kaihura bano waali bansiba nga nze n'omukazi ow'olubuto myezi 8 ng'omukyala wange muto y'owwe nno kale mukadde naye owange ti bamundeseza mu nnyumba nga nenda n'okulaba omwana wange asooka nali simanyi mu nsi nti nzaala nti ne mumundeseza ne ngamba Katonda w'amaanyi wamushana kye kigambo nti Katonda wa kisa Katonda w'amaanyi. Kakati kyengezaako okubalaga n'olw'ensonga nti NRM muyimirire for once. Omukadde w'entebe naye mulaajanira ate njagala kukubiriza mama wange Namboze Betty n'abalala temumuyeeya mbeegayiridde omusajja temumuyeeya. Abantu b'emyaka egyo bw'omuyeeya agakale kankikole mulabe. Jjajja yatugambanga badde ekibuulira abantu ennaku zino nayongedde kukijjukira ennaku zino nga temugeza ne musekerera omukadde nga gulinga ataaseka nedda ompulidde bubi. Jjajja aga temugeza ne musekerera omukadde banyiiga mangu balina entondo bakolima ekisembayo. Jjajja yatugamba bajja baloga so mbeegayiridde temumusekerera bwaba baba muli okumpi bamubudeebude. Twabadde tuli awo Chris Magezi n'aweereza ekiwandiiko ndowooza kyo kyekijjayo omushana byabadde ayogera. Yasoose naga tetujja kuta Besigye okujjako nga commander in chief alagidde naga official statement eya UPDF ndowooza leero kulayi gye bamulabye musajja wattu naga he's more dignified than this ayinza obutakutuusa message ya Magezi ali mu Piero yu kakati Magezi n'aweereza abali mu kiwayi ekinywe simanyi oba essimu ya Magezi yawambiddwa oli gwe nali mpadde amagezi nayogera ng'omuzadde ninga Museveni kwate wambe essimu ya mutabani wo oba oli awo amaleko ebbanga nga taliko. Twabadde tuli awo naga kati nkomyewo n'agamba nabagambye nti waliwo ab'NRM abali mu kiwayi ekinywi kakati kakati mwewuunya nnyo ebivaayo. Omulenzi n'agamba nti Besigye ajja kufuluma mu ngeri 2 zokka. Engeri esooka mu keesi mu ssanduuku nga mufunga tumaze omukuba amasasi kumwanika ku muti eggulu. Kakati ffe tuyinza n'okuba tugamba mumufulumye wano ng'atuuse ekaluma kwayagambye muwanika ku lunaku lwa ttale 6 bamutwala okumukuba amasasi eggulu ku muti. Simanyi na kumanya oba omulogo we yamugambye nti mulina kumuttira ku muti gw'eggulu ekyo tetuyinza kitegeera. Naagala naye engeri endala ng'afukamidde ku mavivi ne yeetondera kitange
of course obukkiriza Anti awalaba bbalamu. Nokkiriza omusango Kakati. Omanyi abagenda Okkiriza olina kusonyiwa. kooti maasho oyitawa bbalamu n'okkiriza omusango Ne bakusonyiwa. ne naye bakusonyiwa. kakati mwabyonoonye because court martial erina okusooka nemuconvictinga. kakati court martial yo kubuwaayo omugenzi court martial takyayinza kuyambako ku wa forum nebo balamu Barugahara wagenda okuyambirako ku arbitrate oba ku mediating. Kakati kyenyinza okukola mbadde mwogera transfer of files na kina kino. By the way, kooti tennaba kulagirako ku transferring aba suspects oba basibe. Yagambye files nga kitegeeza nti mulina okuziyisa mu court mu civil system court system erabe mu kino one olw'okuba DPP mu constitution taking over misango givudde mu court martial bwe mukwata files ne muzitwala ewa DPP it is a fresh file kati DPP n'agitunuulira nga Charles bwe yagambye n'alungamya n'agamba munkolera okunoonyereza kuno munfunira obujulizi buno ebeera fresh charge buli mugezi yandibadde ategedde nti ekyo kitegeeza effectively abasibe balina okuteebwa bonna not even 48 hours 48 hours ziri available ng'ali mu police kubanga omusibe transfer files the DPP means kubatwala mu police. anti kyekulaga 48 hours ziri available only to the police not to the police ng'obakutte ate sigenda kukwatibwa nsonyi kubagamba okukola ekyobusiru kye bakola bulijjo mubate bwe batuuka ebweru wa prison muddemu mubakwate kubanga muli babi naye kambabuulire ekyamagezi ekyabwe kye batera okukola nkyogedde kanjogere n'ekyamagezi mbeere wa buyambi eri ensi eno olwoyamba ffe oyamba bali bano akabanda nabali bawulira omukadde w'entebe ali ku TV by the way baa tetumusalako n'amasanyalaze nti omugezi kye yandibadde akola nkubuulidde bo kye bandibadde bakola omugezi ye kye yandibadde akola abo mbakwata neŋŋamba okuva Friday Sunday ebase ngaze ndirabo ngamba gambye UPDF mujje muleete files ezo zonna tusunsule abavunaanibwa emisango nga purely gya byabufuzi si criminal case naye politics nayambala kakofiira nayambala overall nayimba oluyimba ne butabiko ojja kugendayo leeta ojja kuyita mu ddwaliro papa kakati abo nensooka mbasengejja ne mŋŋamba abo mbate babonyebonye ekigira ki ekimala omugezi afaayo ku ggwanga lino kyakola nenkwata abalala bempalana nenkwata bempalana nga Dr. Besigye Nobeid Lutale bemmanyi nti bempalana bemmanyi nti siina na bujulizi bwe ngenda kuwa against them because their case is a non-starter in the first place. Nembakwata nembatuusa wabweru nembavuga nembatwala Besigye nemutwala e Kasangati Obedi Lutale nemutwala ewuwe nemmanya nti kakati kantegeke fayiro yange buto anti yakubabonyabonyamu njabba nona Besigye kyuma kya mudaaki tasobola kudduka mu ggwanga lino tikubanga bamukutaddeko ogwo omusango njabba nona njabbayita ndibasiba olulala njabba kwasa olowooza nti nno nga bwe yamusiba luli ogw'okukwata omukazi n'agubuuka era obuki Besigye is a political player tasobola kwewala kusibwa Museveni as long as Museveni lives kakati neŋŋenda ago n'amagezo gaba n'amateeka abe okukola obubi n'abalala kati nkugamba ebiyinza okukolebwa ebyamagezi naye mbata one, I must be seen to comply with the court order. Not only comply, but seen. In fact, waliwo omuntu yali spina yateerayo omukadde kagundi akagamba kaali kakadde nti era abalamuzi abo nabalonda nga mbamanyi nti bagezi nti basobola bulungi okusala emisango mu butuufu bwagyo oli yakozesa akavidiyo kakadde actually omutegeevu ako keyanditaddeyo yabalaze ke yataddeyo kabadde kabamala Minister wa Justice yabateereddeyo naye kati wetwogerera
Minister wa Justice ayogera kino, Attorney General batula mu office ye muno. Attorney General ayogera kiri, omukadde w'entebe ayogera kirala, mutabani we ayogera kukutta ne bifaanana bwe bityo. So n'olwekyo nze ndowooza sanite eyinza kukomawo wetabye byonnyonnyola. Sanite eyinza okukomawo, by the way, under normal circumstances sanite yandikomyewo nga Museveni avudde ku bukulembeze. Under normal circumstances sanite yandikomyewo nga Museveni amaze okugoba mutabani we ku bwa CDF. Under normal circumstances sanite ekomawo etya. 1. Totiisatiisa kiryowa kiwanuka. Muwe omukisa akuwa amagezi nga ssaabawolereza wa gavumenti. By the way, abantu abasalawo obulungi, abantu abasalawo ebituufu, abantu abakola ng'amateeka era n'emmeme yaabwe beegamba, history wa Uganda akulaze nti be bawangula ku nkomerero. Ngenda kuwa ebyokulabira. Kyokka kati kino kyono kati yeetengeredde takola ki? Tayinza kwetengerera. Omanyi omuntu bw'akaddiira mu buyinza, buli mukungu wa gavumenti amulaba ng'omwana we. Kati alaba kiryowa kiwanuka gwe yasanga mu primary. N'atunuulira omuwala yani, omukyala yani ono vice we Alupo. N'amugamba olwo namujja ku nsaano ya bulo. N'atunuulira prime minister ng'amuyita muwala we. N'atunuulira speaker ng'amuyita muwala we. Ne bannansi bazzukulu. Bonna bannansi bazzukulu naye bwe batuuka okugenda okulya mu Christmas. Ayita abaana ba Muhoozi Kanyarugaba, n'ayita abaana ba Natasha, bano bakabanda tabayita. Olwo bafuuka baleebeesi. Kaakati omuntu bw'amala okutuuka ku level eyo, ebintu atandika kubiraba bw'atyo. So n'olwekyo mutambuze munnaffe bino by'olaba akola kati. Badde nkuwa ekyokulabira ku ky'abantu abakola obulungi. Bwe baatuwamba mu 2008, meeting yatuula kuwakaza house ng'erimu abasajja 4. Sigenda kubeera bya observer yabawandiikako. Mwalimu omugenzi General Aronda Nyakairima, mwalimu General Kale Kaihura, mwalimu General Tinyefunza Munungu, mwalimu DPP His Lordship Butera, Richard Butera. Balinga bagamba nti bano tubavunaane terrorism. Tubakolenga bwe twakola mu Muto Besigye si saasi. Musasizi. Butera n'abagamba ku fayiro sirabyeko bujulizi bunkozesa ekyo. We twogerera olwaleero Butera yekka musanyufu. Aronda yafa abona ng'era akiisa ensingo. Tinyefunza yeggalidde akaaba. Kale Kaihura kati afukamirira Muhoozi okusobola okumuzza engulu. Omuntu yekka omusanyufu eyalinnya amadaala n'ava ku bwa DPP n'afuuka omulamuzi wa Court of Appeal kati ye Deputy Chief Justice bamuyita Richard Butera. Do the right thing when you are placed in a position of responsibility. Kale Romushara tukubira obudde buntwala misinde sara nnyo tulemere mu lamentation okukungubaga ennyo. How can we do better? Kakati eno Supreme Court jayogerako waliyo okujulira nga kuva mu Court of Appeal nga Court of Appeal egamba emisango egivudde mu Court Martial ne jigenda mu Court Martial Appeal ya Court Martial gye bayina eri tegiyina kujja mu Court of Appeal. Yes, mbadde nvunulira ono nti bwe bakukozesa mu Court Martial ne gukusinga n'ojulira mu Court of Appeal ey'amagye Eritrea mbona ne gukusinga okomaawo. In other words, eba efuuse Supreme Court nayo eri mu magye. Kati Court of Appeal yakkaanya nabo negamba ebya Court Martial tetuyingirayo. Kati ebyo ne bivaayo ne bijja owaawo Winnyidolo ne pano ye n'ebitunuulira nekkaanya ne Court of Appeal negamba bwe gukusingira eyo tojja. In other words, at that time the Supreme Court yalaba Court Martial nga ntuufu. Mukulu Museveni ate yawandiika
please namba yatumwe kutunyenya gwakira katosoma mukulu Museveni nawandiika n'agamba bwe gukusinga mu court martial ne mu court martial ne appeal ya court martial okkirizibwa okujja mu civilian courts. You remember that time he wrote about it. So you had that problem. Kati ate Supreme Court bwezeemu okutuula n'ekikola n'ekikiwalinga mweddemu. But the larger issue is we are in a crisis. Parliament kati ate tekkirizibwa kukola etteeka oba kukyusa mu kukola etteeka lyonna erikyusa judgment that has the effect of changing judgment. Teina buyinza obwo. So already you have that crisis. Then the other one which Mukulu Segona needs to look at very critically, or actors bana bali mu byobuyinza, that Mukulu Museveni tatunulira courts for justice as tunulira as tools of public management. Okiraba waliwo abatemula abantu tukikendeeza tutya, we use court bayitirawo babeere ruzira nga bwe tunulira embeera. Waliwo ababba, in other words, for him is looking at containment and suppression. Now bw'oba olwanyisa ekyo, bw'omulwanyisa nga gweweesakamye ku justice, and I'm not saying you are wrong, omuwadde options ki? Because at one stage gw'ogamba batutta batutemula toyina kyokozeeko. The other only option is gwateebereza amutte. Kati nga bwe yakwatira Kizza Besigye Kenya n'amutugira mu makubo eyo n'amusuula eyo omulambo. That is the other option. Agamba no, I'm not going to do extrajudicial killings. But gw'ogamba togenda mu courts zo jangu wa Segona. Naye bw'otunuulira abalamuzi ku Museveni bw'aba atunuulira abalamuzi bafaanana Segona. Atya. Tuwulira byagamba n'agamba gwa Kizza Besigye fayiro yampalana. Kati bw'otunulira abana abalamuzi nga bambadde ebyambalo byayambala engeri gye byonna naye bona tebafaanana kweri. Kirabika bonna nabanywa bwato bumwe bonna endeku gye banywako